tetugenda kukkiriza kuwaayo buyinza Bobi Wine ne bw'anaawangula kubanga tetwagala ggwanga lyaffe okutabanguka okufuuka ekitagasa. Mwami Museveni bw'ageza n'akikola tumutwala mu kooti masho olw'okulya mu nsi olukwe singa akwata obuyinza n'abwa Bobi Wine tetugenda kubumuwa ne bw'anaawangula. So bannayuganda temumala biseera kulonda Bobi Wine temutegana. Byabadde mu meeting gye wabaddemu? Byabadde mu meeting ne tukisalawo mu meeting mwe nabadde. Tetugenda kukwata buyinza kubuwa Bobi Wine ne bw'anaawangula oba afunye 9 ku 10 tetujja muwa buyinza. Twagala ensi yaffe ebere mu mirembe ate ekulaakulane. Bye bakoze biraga tebalina kye bamanyi bakyali oba bato bintu bya kyana kito toyiza bakwasa ggwanga lino tebalina kye bakola kibalaga nti kya kikulu. Mwami Museveni waakwatira obuyinza n'abuwa Bobi Wine be nabadde nabo era nakyo twasazeewo ebintu bibiri twakoze resolutions 2 esooka tetusobola kukwata buyinza kubuwa Bobi Wine. Resolution ey'okubiri Mwami Museveni bw'atujeemera n'abukwata n'abuwa Bobi Wine kubanga awangudde tugenda kumutwala mu kooti masho amajje gamuvunaane okulya mu nsi olukwe. Olwo constitution ebe ekyakola ebisigadde bya programu ejja tugende ku kibuuzo kyo. Alina okutu awulidde naddala mu Abaganda temumala biseera byammwe kulonda Bobi Wine tetugenda muwa buyinza tetusobola ffe abategeevu tukate obuyinza tuwe Bobi Wine kyasaliddwawo mu lukiiko kyawedde ne bw'anafuna 9 ku 10 tetuyinza kukwata buyinza ne tubuwa Bobi Wine kubanga atulaze tasobola kulembera ggwanga.